Ekibuga kirabise motoka ya Kingi bali mu kirasayasa agava mu kibuga mwana mulenzi King Saha munange ate esaidi eno teyibadde ebirungi embeera tebadde nnungi nakamu naye nga munange abantu beeyiye munange mu kibuga okukamalako obumazi abantu bayitirivu okukamalako obumazi era nga munange agabadde galaga wali amawulire agabadde galaga nti mwana mulenzi ono King Saha abadde munange agezeddwako okukwatibwa muganda wange naye nga ekimukwasa ki muganda wange abantu babadde bayitirivu okukamalako obumazi naye nga wali tulabiko akatambi poliisi emaze nekola ki munange ate nebifaako kakati ate newabirawo akatambi nga babadde bagezaako munange ate okwona emmotoka ya Sauda Madada era nga bwolabaawo munange King Saha abadde ali mu kulwanagana n'aba military abo nga wobalaba awo mu katambi. motoka ya Kingi bali mu kirasayasa babo bali mu jasa babo motoka ya Kingi bali mu jikuba babo bakole fujo babo bali mu kole fujo motoka ya Kingi bakole fujo naye nga munange abantu babadde bayitirivu mu kibuga Kampala era nga wali munange amawulire atagalaga King Saha ali bulungi naye nga munange ekibuga kibadde kisaanikidde omuntu kyebayita omuntu muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi kyebayita omuntu era nga boolabaawo ekibuga kitabuse obutambi buyitirivu nnyo ate munange obutwedinze ennyo wali ate ku mikutu egy'enjawulo naye nga nja kubanga nkuwa update yonna ate efaayo oba enagenda mu maaso kubeera nga evaayo ate ku mwana mulenzi King Saha ngenda kusaba osooke osubscribinga obeera nga tonaba video ogimpeere like n'okusharinga wali ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate katono nnyo ne update endala mu maaso eyo mbwekiti.